Olunaku lwa leero omugenzi Sseggirinya Muhammad atwaliddwa ewaabwe ku kyalo gy'asuubirwa gy'agenda okuzikibwa olunaku olw'enkya okusinziira ku nteekateeka za President wa NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ze yasoma mwene obulungi era nga tulabyeko mu bifaananyi eby'enjawulo nga batuuse ku kyalo mu kwazirana okungi. Omugenzi alabika nga Kampala amusiibudde si bwe kiri n'obukulembeze abusiibudde mwena abadde bamwagala abadde e Kampala kyeka nga twakomye okumulabako kati n'abalaba okujjako abamwerekedde n'abeeyo ku kyalo gye bamututte gy'agenda okuzikibwa olunaku lw'enkya be basigadde okumulabako mpozi n'okulengera videos mu mawulire oba ku kale ezikwatiddwa kamera. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukulu ky'omugenzi Honorable Sseggirinya Muhammad Mr. Updates. Kitalo nnyo musajja alwadde ebbanga eddene obulumi abuyiseemu sirowooza nti si yekka yasoose okuyita bulumi naye tetulowooza nti omuntu bw'atyo bwe kyalibadde. Njagala okutuusa oba twagala okutuusa okusaasira kwaffe eri eggwanga eri ekibiina kya National Unity Platform awamu ne abakkiriza mu nkyukakyuka bonna era twongera okutuusa okusaasira kwaffe eri n'abo abaagala enkola ey'amateeka oba Uganda ennuŋŋamu oba Uganda eyeesiimisa Uganda ffe gye tuyita empya abakkiriza mu kibiina kya NUP. Twongera okutuusa okusaasira kwaffe eri mikwano gy'omubaka omugenzi kati Honorable Sseggirinya Muhammad. Twongera okutuusa okusaasira kwaffe eri famire maama abaana n'ab'eŋŋanda bonna aba omugenzi Honorable Sseggirinya Muhammad ng'era eggwanga liri mu kaseera ka kunyolwa tufiiriddwa omuntu ow'enkizo ow'omugaso eri Uganda empya oba eri Uganda ne weeri kati. Sseggirinya Honorable enkola ye ey'ebintu abasinga baagiyitanga ya lusaago naye ng'ate bw'otunulamu he was a real activist. Be bantu oba ye muntu ayakolanga ebintu era message neeyita ajja kujjukirwa nnyo mu bintu bye yakola nga mu togikwatako nga mu by'okukyusa okuva mu analogue okugenda mu digital TV kubanga era yayisangawo ensonga entuufu. Jjukira digital TVs tuzisasulira analogue twatereezanga butereeza ka eriyo era mu ngeri ye ey'ekisaazisaazi oba abantu abeefuula bayinommo feeyo mu ghetto twabayitanga ba because abweyogeza oluzungu bayinommo nga balabanga ekyokusaaga naye ate bw'otunulira ku vidiyo obwo omukulu akugamba omuntu okufuna amawulire kintu kikulu nnyo olwaleero gw'ojja omuggyeko TV ey'obwereere omuleetere ey'okusasulira oba omuggyeko eri right ye ey'okufuna amawulire. So ebyo n'ebirala bingi bituleetera okunyolwa ng'eggwanga okunyolwa nga bannakampala bannakawempe naffe bannamakindye east yebeera ey'obuvanjuba omusana gye guva naffe bannamakindye ab'ebuvanjuba era nga tutuuse okusaasira kwaffe eri abantu bonna nga nabamenye. Kankubuuza ogende ku kya Makindye East. Makindye East Honorable Sseggirinya badde mutegeera nnyo nga we yeeyitanga Mr. Update buli muntu akwata essimu zaffe zino ziseereza oba oliwa oteekwa okuba nga oba mu Uganda wano walaba ku vidiyo ya Mr. Update kubanga teyakoma kukola activism ku ground kokka wabula ne ku mutimbagano yatuukayo era message ze yaziyisanga era ne zibaako awo bwe zikwatako ne bazifunamu. Ekibuzo kye njagala okubuuza ekikudeseza olwaleero okiikiridde abavubuka bonna aba nkuyite kwegwanyiza
Ndozo naye kwegwanyiza si kigambo kirungi. Omuntu yegwanyiza nedde kikwegwanyiza si kigambo kirungi. Naye n'okweyagaliza nso kirungi. Naye okaka tugambe nti okiikiridde olwaleero abavubuka bonna abaagala oba abeegomba abalina okuyaayaana okujja okwetaba mu bukulembeze bw'eggwanga lino. Ndowooza kye kigambo ekituufu ekyokukozesa. Naddala mu kibiina kya NUP ekirungi nti n'omugenzi gy'abadde ava. Okusinziira ku mugenzi ebigambo byayogera ku vidiyo ze tulaba kwensinzidde okukuleeta wano. Waliwo vidiyo emu gyali ku Baba TV ndowooza nga bakava mu kkomera. Alina ekigambo kyeyogera nti ebimu ku bizibu by'alina bireetebwa gamba sijja kireeta nga bwe yakireeta. Abula alinga atulaga nti ebimu ku bizibu by'alina bireeteddwa okuba nti amaanyi gaataddewo mu bukulembeze bwe okuva lwe yajja ku MP. Era n'atugamba n'okutugamba mu vidiyo eyo nti abamu ku bakulembeze banne be bajja nabo mu kisanja ekyo baamukubiranga essimu nga bamubuuza oba bamusinkananga agamba mu buntu nga bamusinkana nga bamugamba nti naye ggwe ngalinga nti otutaddeko embeera ekitegeera ebintu gwe b'obikola ffe si bwe twapulaninga okubikola ekitegeera kiraga nti yaleeta amaanyi mangi era mu kubaddamu yagamba nti ye yabagamba nti buli constituency yanjawulo bw'oyinza okwaga manifesito wagikola ng'osuubiza okukola ebintu myaka 5 naye nze abantu abange nze ebyange ndaba mu myaka 2 biggwa ekitegeera omusajja yaleeta amaanyi mangi okuzimba amalwaliro okukola biki kuterawo bibiina by'abavubuka n'abakyala bayamba bw'onoonyereza ennyo nti abadde alina buli muntu yenna ababooda bawadde emirimu abavubuka gabawadde emirimu mu ngeri ey'enjawulo. Ekibuzo kyange kiri nti okubeera omukulembeze akola ebyo abantu bye baagala oba byolaba nti abantu bye beetaagisa okufuna kisobola okubeera ekyobulabe eri kariya yo mu politics. Kale katugambe mu leadership. Ndowooza kisobola okugenda emirundi ebiri. Okwongerako oba okutoolako nga omukulu ye bwe yatugamba nti ensonga emu oba enkulu ebizibu bye kwe byatandikira obukozi bwe. Weewaawo twagala okukkiriza nti egimu ku mirimu gy'omubaka mubaamu okusakira abantu be. Kubanga we tudda mu byaddala omusaala guba mutono nnyo woogezaako okukola oluusi ebintu nga omugenzi Honorable bwe yakola guba mutono. Omusaala gwo gw'oba ofuna guba mutono naye era akuwa ensonga ye n'agamba bwe twafuna ebibiri by'emmotoka n'enkola bwe nti naye ate ne zino endala oba ebirala by'atannyonnyola kiri kye nkugambye egimu ku mirimu gy'omubaka kuba kusakira bantu be. So omuntu asobola obeera n'emikwano asobola obeera n'ebitongole ng'omubaka n'akozesa ne position akozesa position ye okubanga n'asakira abantu be ne bafuna ebyo ebikola ki ebibayamba. Ndowooza obubaka kye kitegeeza era kubanga tuba tutumye omubaka ate togenda kubeera mu palamenti yokka. Ndowooza buli muntu mu position gy'abeeramu aba afuna access abeera trusted. Gera woolaba ebyo ebitongole by'abannakyewa tebaba babaka si be ba pulezidenti naye ate bayingiza obukadde n'obuwumbi bw'ensimbi mu ggwanga. Ssente zino ne zigenda mu kuyamba baakateyamba ne ziyamba abasiriimu ne ziyamba abakadde. So n'omubaka Honorable Muhammad Sseggirinya nakyo tusobola okukkiriza nti ge gamu mu makubo ge yayitanga olw'ekifo kye oba n'olw'emikwano kubanga yali aludde ng'ebintu bino abikola okuva nga tayina ne bamuyitiramu kubanga nzijukira we yalemererwanga oluusi akasente tayina ng'agenda ku mitimbagano gye n'akunga mikwano gye ne bamuwa akasente n'akazza mu bantu ye yali enkola ye. Kati ky'obuuzizza oba kisobola obba eky'obulabe kisoboka bulungi kubanga mu nsi muno ng'era omukulembeze Honorable His Excellency Robert Kyagulanyi w'atera okwogera mulimu abantu ababa tebaagala balabisa. Kati mu butabayagala balabisa basobola okukola ekintu kyonna kangeze
nyinza okuba ffenna tuli bakansala nze naawe naye nga nze nguze ng'amaseffuliya ku byalo byenkiikirira bantu nti wabaawo olumbe waliwo afudde basobola akiri okugakozesa okufumba obuugi nagulayo oba katenti kamu bubiri kubanga bannaffe bangi bafiirwa mu nsi muno ba mu bitundu gye tuwangaalira nga talinawo wadde ekikumi ate teri yeetegekera mukolo gwakufa oba kufiirwa naye obuntu ng'obwo bwemba nsobola obukolera abantu bange kati gwate kisobola okuyisa obubi kubanga gwe oluusi omusaala gwo gwakusanga oyina amabanja nga tosobola kujjako kakadde ako kagula tenti eyo kati mu kuleeta embeera ng'ezo mu bantu osobola osanga nga kisobola okuleetera abantu ne bakuwalana gwakola ne bakutuusaako obuvune mu ngeri yonna nga bwe tulaba kati kyotegeeza nti abantu katugeze wane waffe olaba sipiika Luba bw'olaba emikolo egisinga okubeera wano mu Kansanga naddala emikolo nga gyetaagisa tenti oba kufiirwa oba nyimbo ki olengerako nnyo Honorable Luba Charles nga bikola ki nga bita kati abakulembeze ng'abo basobola batya okwewala okuba nga bafuna obuzibu mu buweereza bwabwe ate obuva eryo ebuva mu bantu abamu be balina okukola nabo oba be bavuganya nabo nze ndowooza ensonga enkulu esooka nina eŋŋombo yange kubanga nze natandika okwenyigira mu byobufuzi mu 2012 nga nnyingidde yunivasite nali muto ddala ndowooza nalina emyaka 17 oba 18 gye nali naakaweza nga naakayingira bwe nti ne nnyingirirawo UID kubanga nalaga obuvumu oba okwogera ku nsonga eziruma abaana mu biseera ebyo Makerere n'okwogera ku nsonga eziruma eggwanga so nenfuna eŋŋombo eyagambanga nti okuzaalibwa kumu n'okufa kumu kubanga kyanzijiranga nnyo abantu abatwagala batuwooninga eyo gye tubeera n'osanga kojjaawo n'osanga mukwano gwo n'osanga mukwano gwa kitaawo oba owa maama wo n'agamba mwana wange biki bino naye nze eŋŋombo yange okuzaalibwa kumu n'okufa kumu eŋŋombo endala eyaŋŋumya obanga ne kati ekyaŋŋumya engeri gye nali nakulira mu ggeto eno ewaffe Kansanga twagambanga nnyo nti wowuliranga embeera ng'ekuyinze ng'oyita Katonda w'abayaaya Izulu ng'okola ekintu kati ekyo nakyo kigumya Katonda w'abayaaya bamuyita Aizulu omuyaaye waba agenda kukola ekintu wasalawo agamba Aizulu n'alumba kati so nze okugambanga nti okuzaalibwa kumu n'okufa kumu kyaŋŋumyanga mu mutima okukola ekyo kye ndowooza nti kituufu wadde ngenda linnya ku bugere bw'abantu n'okuyita Katonda wadde nze muyiseeko Katonda w'abayaaye naye Katonda mbuli kasaawa abantu mwenna abakozi oba abantu buli omu buli kiti bw'ali soosanga Katondawo kubanga yamanyi puroguramu yo ate n'okweraliikirira kube kutono so ekyo nkyogera nga nkizza ku Honorable Speaker gw'oyogeddeko n'abalala ba politician abaagala okukolera abantu baabwe gwe wookeera n'owulira nti eno ye conviction mu luzungu kye bayita conviction oba owulira muli mu mutima gwo nti kyekino ekintu ekituufu kye nnina okukola tobaamu kutya tobaamu ki kasita obeera ggwe ng'omanyi oyise mu mateeka bulungi toyina gwosse toyina gwobbye kolera abantu bo kakati era nkikomya nakyo ka nkikomezeewo ku mulamu ogwe tuliko olowoozebwa okubeera omu ku bakulembeze abajja fo kye tutannamanya naye era okusinza ku bitamulabika nti ogenda oyinza okujja ku kifo ekyobuvunaanyizibwa senga onobozze si gwe wekka n'abavubuka abalala bangi waliwo kati nga ayinza okugeza aliwo omukwano gwange Pokino tumuyita Pokino ali saidi za Lubaga eyo naye yatandisewo ne gurupu egenda kuba kansala ajja kuwa road kansala n'abalala bangi tulaba abeegwanyiza obwa mmeeya era ba Charles Luba tulaba abeegwanyiza obw'MP ba Musiri bonna bajja abantu bangi abeegwanyiza obukulembeze nga bagenda okuggyawo bano ababaddewo olw'ensonga zaabwe ze bawa kati mmwe abavubuka abajja okulya ebifo ebyo abagala okulya ebifo ebyo mmwe mugenda kwekuuma mutya okubanga temutuuka mu buzibu kuba mumanyi mubeera n'amaanyi mangi kuba olaba ne Sseggirinya naye bwazze azze n'amaanyi yajja n'amaanyi mangi
kati nammwe ate muli inspired mulaka nga muli inspired n'abantu bana bakoze eki ekyegera inspiration za mirundi mingi ndi ayinza okugamba nze kati engeri gundi gye yali akatugambe gundi gye yali enguzi mu kifo ekyo nange bwe ngenda nange nsobola okulya enguzi nenkola ki oyo najja nagamba naye okuva gutanga endabye kati nga basegirinya bano engeri gye bakozeemu nange bwe nzija nsobola okukola ki okukola ebyakabi kyokka nga tetulabye nti ye omukulu omugenzi ye mundagaye y'ebintu akulaga nti kibadde kya bulabe eri obulamu bwe kakati mmwe mugenda kubeera mugenda kikola mutya ate nga mujja kubanga mulwanyisa obukulembeze obubi obuli bwe mugamba kakati obukulembeze obulungi kitegeeza kukolera abantu si bwe kiri kakati mugenda kikola mutya mwe abavubuka abato abajja mu bukulembeze kati endowooza nnyingi eziyinza okwetooloola ky'obuuza naye ffe tukkiriza nti tetuli basanyufu n'engeri gye tukulemberwamu ng'eggwanga oba n'oluusi ne mu bitundu byaffe kubanga era singa tubadde basanyufu twandisigadde mu mirimu emirala gye tukola ne tutasonga mu bifo ebyo oluusi abantu bye batusuubiramu then n'ekirala obukulembeze buva wa Katonda nti emirundi egisinga akusina mirundi gisinga emirundi gyonna Katonda yasalawo okugaba ekifo oba n'akijja ku muntu naye ng'era kyonna kitandikira mu ffe kubanga we bagamba nti yatutonda mu kifaananyi kye era kitegeeza tuli bitundu ku ye oba tuli ye Katonda ng'abantu so ffe tufuna conviction etuleeta naye nga w'obuuzizza nti tugenda kukola tutya okwewala okutuuka mu buzibu nga Honorable bw'atuuseemu nze nzikiriza nti Allah y'amanyi yagaba era yatwala ffe tukkiririza mu bituufu waliwo amateeka agafuga eggwanga lino ge twasanga ndowooza constitution kati Uganda kwetambulira eya 1995 yakolebwa naakamala mu nsi omwaka gumu so kitegeeza nti nali sitegeera nakutegeera ng'abatuzaala oba bakulu baffe bali mu kukola mateeka gano kati amateeka ago gennyini kubanga era njagala ekintu kino abantu bakitegeere nti ebimu ku bireetedde Honorable Sseggirinya obuzibu oba ebireetedde bannabyabufuzi abato oba abantu bonna abavuddeyo mu Uganda ate nga kino kikulaga bagamba kiba kizimba nga munda kansa gyali balina engeri gye bakyogeramu ekintu ekyo judiciary yaffe infu lwaki Honorable Sseggirinya ne Honorable Ssewanyana baakwatibwa ku misango emijweteke bw'olowooza oba bwe kiri bwe kiri ate baali bavuddeyo okutuwa evidence okulemererwa okutuwa evidence oluvannyuma lw'emyaka egiyiseewo ng'ena kikulaga nti evidence eno erabika tekola ki teriiwo n'ebizze biyitiŋŋana naye olw'okuba olwaleero kooti gavumenti eno eriko egikozesezza nnyo nkiyite nga punishment nkiyite ki kankuwa ekyokulabirako ate era ojja kirabanga ne mu musango gw'aba Honorable Sseggirinya nakyo kikola kimu ekiri olwaleero abaana bagenda ku street ne beekalakaasa peacefully nga constitution weeyogera peacefully kubanga nze okugenda ku street okwekalakaasa seetaaga lukusa lwa poliisi eri right yange nga munnayuganda wemba nina ekintu kye neemulugunyaako oba nguzi oba ki seetaaga lukusa lwa poliisi poliisi nina tegeezaako nki ntegeeze naye wenjagalidde okulaga nti judiciary yaffe enfu eremereddwa okuvvuunula etteeka eryo eri bannayuganda lwaki buli weekireka weekityo gwe buli woonakuŋŋaana n'emba basatu poliisi ejja kukwatira mu tteeka lya Public Order Management Bill bakutwale mu kkomera w'otuuka mu kkomera mangu nnyo emisango egyo era giringa ne gino egy'abatembeeyi batuulirawo lwaki baagala kukusindikirawo ku remand
eruzira era wegendereza emisango egyo kati nga lwo bannaffe be baadde bakutte ndowooza kwosajjo ne babasomera emisango gya public nuisance naye bo Mukama yadde mulungi ne babaweerawo omulamuzi gwe baba batadde mu maaso ndowooza olwa bino ebigenda mu maaso n'emboozi kati etambula ku judiciary ne office ya public gundi prosecutor obunafu bwabwe n'okuba nti beesuliddeyo gwa naggamba mu kutereeza enkola y'ebintu naddala mu sekita yaabwe n'abawa beyiro naye emirundi egisinga bandisindikiddwa kwa rimanda ya kitone nnyo wiiki emu bagende basule ekitalya oba eruzira gavumenti eba ekimanyi bulungi nti tekuyinaako musango naye wabula we bakusindika eruzira bamanya nti tumusibyemu kubanga tebasobola kukuumira mu police station jukira police station baziwe essaawa 48 omuntu okubanga asobola okufuna ki bondi ng'asobola okufuna bondi kati kye bakola mangu nnyo nnyo bakuprocesinga n'ogenda mu kooti n'ekusindika kwa rimanda abalamuzi tebakyayina kisa ebiro bino ejjo nina gwe nadde njogera nenga nti ndowooza kati bo baafuukanga woolaba abasawo kubanga era eyo emboozi mu public hospitals ejja nnyo nti omusawo oba tonyize kikonde si gwe mufu gwagenda osooka okulaba kati n'abalamuzi okukusindika obusindisa eruzira akusindikayo n'agenda n'ali ekyemisana n'abaana be ne mukyala we ng'alinga atajje tundutundu ku bulamu bwa muntu naddala ku musango ogutalina makulu kati ensonga eno yajja ne mu misango gy'aba Honorable Ssejjiringa baakwatibwa baatwalibwa mu kooti ne basindikibwa ku arimanda ez'emyaka 2 nga baba mu mabbeeyi mu kuba mu mabbeeyi ne tutuuka ne ku gundi Honorable Ssejjiringa awanikako ekigere waati mu kooti baali ku Zoom nga kyonna kirimu ebitulituli musajja wattu omulamuzi era n'agaana okukola ki okumuwa bbeeyi so ensi eno simanyi oba abakulu abo gye bagivuga gye baagala egende kubanga ffe tuli bavubuka tukyayina amaanyi ffe tukyasobola okudduka whether ffe abaleese akavuyo oba si ffe abakalenda okugamba nti mu bavubuka bagambayo gavumenti egamba nabakoze nti mmwe muleese obuzibu mu ggwanga lino muyina muwagala ndoozi okukozesa ekifuba ekyamaanyi okugjako gavumenti ffe tukozesa amateeka naggambye constitution bagikola mu 1995 nali nina omwaka ogwo gumu bwe bakolera constitution kati olwaleero mu constitution yammwe mwennyini mwempita okulaga obutali bumativu eri ebintu mmwe bye mukola naye mulaga nti era nammwe muyina engeri gye muyuuyayuuya oba ne mugira amateeka ago ne mubivugiraagira ne mutusiba kati kyenjagala okugamba nti tewali ayina monopoly ku violence era waliwo omusajja yagamba nti bamuyita Albert Einstein omugezi oyo kalimagezi ndooza mu physics omwo yagamba nti amanye ebintu bibiri ebitakoma ensi n'obusiru bw'abantu ebyo tebikoma n'agamba naye ensi tali shuwa eyinza okuba ekoma naye obusiru bw'abantu tebukola ki tebukoma kati abakulu bano bajja lowooza nti be basembayo okukola effujjo gw'oliisa effujjo okuba kukola ffujjo kubanga abakulembeze batugamba okatugenda bannamateeka mu mateeka batugamba mumenya mateeka era ensonga ki bakola ki nti mwe mukola n'effujjo ku bukulembeze bwa Uganda kate bw'ojja n'ogamba nti ate naye bw'okyusa n'ogamba nti bakola ku bavubuka effujjo ate ekyo ne basiba abantu katugeza abali mu kwekalakaasa mu mateeka peacefully protesting which is a given right in the constitution ne babasiba bwe bamala obbasiba ne bagenda nga baba mu rights zaabwe endala unconstitutionally the rights to police bond the rights to bail because now bakozesa remand ng'ekibonerezo eri omuntu gwe batayinaako musango olwaleero tulaba Dr. Kizza Besigye alina mu kooti y'amagye naye amateeka agatwala kooti y'amagye waliwo n'emisango egyasalwasalwa edda ndowooza ng'omusango ogulimu yali Honorable Wennakaweeyo Kabaziguruka bana naye bamutwalako mu kooti ey'amagye era ne bayisa nti civilian eri
kooti era kyovula abannaffe abamu bagiyita kangaroo kooti yakolebwa nga eringa disciplinary committee y'abo bannamagye ne munnamagye yennyini waakola omusango nga takoze ku musango gw'amagye era naye atwalibwa mu kooti ey'abantu zino civilian courts for example akubye mukyala we kugamba nga naye akoze musango ogw'abasivilian naye kennyini talina kusimbibwa mu kooti eyo. Naye olwaleero bakwata abantu aba bulijjo ku bisanga ebijweteke ku bintuntu ebitalina makulu ne babateekayo. Omuganda agamba nti wonyiga ennyindo ennyo ogireeta omusaayi. Katusuubire. So kati mwe musuubira okuleeta omusaayi ssaawa yenna kyetuba tugamba siffe era kyovula angambye wonyiga ennyindo ennyo ogireeta omusaayi. Naye nga engeri gye tulabamu ebintu nga ebitambula omanyi Uganda eno bagamba history repeats itself and waliwo mugezi omu yagattako only fools repeat bad history. Akati kankubuuza ekibuuzo. Yes,